Owe Masaka tusanyusa okulaba yogerako naffe ne bona otubuuzaako bubuuza. Good morning genda maaso. Neyanziza nnyo neyanzege baganda bange abali mu studio wano we tuli mu Kibuga Masaka amanya Mukisa Ronald. Tuli wano Cobert Street naye nga kansooka okujjukiza bannamasaka nti ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogujja tuli kololo mu kusaba nsikowoola bannamasaka okugenda okunona ebyaffe oba oliawo naye nga mu Kibuga Masaka oba oliawo wegitunuulira kati egenze ekyuka mu bintu eby'enjawulo naye nga kati ku budde buno mmeeya w'Ekibuga Masaka yavuddeyo n'asaba bannamasaka nti ebintu bye tukoze ate temwongera ku byonoona n'ateekawo ekiragiro nti omuntu yenna anaasangibwa nga ayita mu muddo ogugenze gusimbibwa ku nguudo oba oliawo ez'enjawulo wa kusasula emitwalo 20 naye nga kyo Ekibuga Masaka wekitunuulira kati wogenda okukitunula buli wamu buli wooyita kigenze kikyuka oba oliawo mu bintu eby'enjawulo naye nga neyanziza nnyo neyanzeege oba oliawo olwakadde kankomyewo akazindaalo mu studio. Mukisa Ronald, thank you so much.